Buli mukyala ndowooza yeegomba engeri Chosen Becky gy'akikolamu anti y'olumaliriza bw'ati okuba nti n'ate azadde munnange aba asobola okuba nti nno akola ebintu ebirala byonna bye yeetaaga nti omulaba awo nno munnange yabadde yakamala okuzaala mu katambi ako n'akwata omwana we n'atandika okubeera ng'ate atema dansi. Ne mutwegateko tubeere ng'ate twebaza omwami we Professor Ssekajja bambi yabaddewo nnyo ne baganda ba Ssekajja babaddewo nnyo kwegamba Chosen Becky munnange yalonda ekyapa mu mannya ge okitegeerera ddala nno mukwano kale twegateko tubeere ng'ate tumuyozaayoza kati ku luno tubeere nga tuyozaayoza Professor Ssekajja twagala tubeere ng'ate tukuwa ku katambi kano. Chosen Becky atuleetedde okulowooza nti abakyala abamu bamwekoza era owanga olumala ozaala agenda mu nnimiro. Chosen Becky yamaze essaawa 4 ng'amaze kuzaala nga challenge yazitandise dda era Chosen Becky nkyagenda mu mikolo era Ssekajja yamugambye sikulaba mu mikolo naye wano mukajja ebi yalwala omwezi. Chosen Becky yamaze just 4 hours n'atandika zi challenge era enkya mikolo anti bamubuukiriza edda naye bannange Chosen Becky oyetaaga okukola essomero osomesa abakyala bano okuzaala kubanga kirabika gwa kuzaaza mulala mukko abaffe tubazaayo mu baddwaliro. Wano mukajja ebi yalwala omwezi mulamba wano gundi Sarah is tall yalwadde wane week number gwe just essaawa 4 n'obuukirira bwoti bannange. Chosen Becky era Ssekajja ze nakugamba wafuna chapa mu mannya go ono omukyala kyuma onajja kufumba ate gwe wabiziga n'obiraba abalabi balemolaba ono wife matiri wateeba n'omukyala omumanyi gwe sooka olabe. Subscribinga likinga lekawo bakabwawo mu comment section. Omuwala ono yavuddeyo munnange n'alyoka agamba simanya mbu Ssekajja yaba agenda ku family planning engeri gye kiri nti nno family planning tekola ku Chosen Becky kye baamukoze baamuwadde level paka we yakakanye yagambye nti abantu ba Chosen Becky mbu basabula yabadde asuubira ki kale katubeere nga tukuwa katambike tiimu mukyala Ssekajja kye bankoze ati ngambye Ssekajja bamuggyemu ensigo Chosen Becky family planning zamula abaana kye bankoze bampadde level w'emu bwe tweyongerayo abeekalangala nno batabuse bagambye nti nno tebajja kubanga babaleetera abantu abatali beekalangala anti jjukira waliwo amawulire agatambuzibwa nti Namugga ekifo ekyo akyegwaniza. My name is Nabasirye nsibuka Kalangala ebubembe lwakuba nti nakulira Luweero w'obulenzi muzeeyi gye baasenga ne batuzaala ekindeese lwakuba nti ndabye issues ezibaddewo abantu bagala okudda mu bigere bya Helen the late friend Helen Nakimuli naye kintrigerinze nnyo cause our conversation ebadde going on Twitter ne Nina Rose nga fronting Honorable Namugga. I'm not attacking anyone but I want to give my points as a citizen of Uganda, as someone from Kalangala. Banange olwokuba tuli babizinga temulooza nti tutegeera ekizinga kyaffe kiina abantu 7,000 owa abalonzi bayizo bali 3,000 ekya Kalangala kiina ebizinga bingi biringa 8 n'okusoba okitegeera temulowooza nti bannakalangala tetutegeera nti mulina kuleeta muntu okuva outside ajja tukiikirire tekigenda kusoboka tekiriyo fena twanywa lumu ne Helen mu kufa kwe naye I don't want you opportunists you greedy people era mbayise greedy ne bagamba no someone sima service delivery simanya biki Honorable Namugga nze tomanyise kumanya I'm not attacking but I'm giving my view ngugambye nzarwa Kalangala nina more authority to talk about Kalangala which you want to represent. That I don't know if you decided or wabali mukupushinga nga toyagala obadde wesima mawogolo basemba buli not asobola koma all this time and I'm not even attacking you but the point is why you coming to Kalangala jota ina Kalandia no kabaje kali. My point is about service delivery no kuba ne connection n'abantu tekiriko kuba nti no osobola okwogera ku TV manya ku radio simanga gosobola ku representing even as Kalangalanians obolo luzungu jeruli people of Kalangala tuyina abana abategeera abatasobola nga twaita Helen abantu bangi nnyo abali abalina potential temutuzalawa okubanga sebo tuyina kufuna muntu from outside to come and represent Kalangala. How? It's not going to work. Tekisoboka tekijja kusobokera ddala mbadde nsaba ensonga zaffe ze Kalangala muzituleke tuzeekuwasaganye
ngai twata Helen gwe mwayite mumanyi ne bamumbanjulira mu abanupu bukirize nti waliyo omuntu omulala wowe fete tuba okay faba mufa balina noise ntujja ku social media but Kalangala has people abasobola okuvayo nga bateseze gwanga temutuyisa mu maaso natuti obolo muloze mbu Kalangala ndoza tebaliyo omuntu ali credible. We have credible people. Naturally, if your point is about service delivery mbu mwagala kuweereza, personally I've been in the agriculture industry for now coming to 8 years. Nsavinze gwanga lyange lya Uganda with no position. The people that have inspired to join agriculture, the young people have taught mwebali ne ngamba nti nsimbe bantu bansimbe ko omugongo ebyalo bijjula namwe nawe ndabo kimanyi abantu bakimanyi nti nze nsavinze gwanga lyange. I don't need a position sigamango woti nange nayagala okwesimba odanga ku university because twali mu activism benana makere bakimanyi ni tusolo tugamba we all can't be politicians. I can serve. I've served my country in the agriculture sector diligently and I've inspired people and I've changed people's lives. Mugamba muti omululu gwe muyina mbu mwagala kuweereza gwanga temusobola kuweereza mu capacity ndala. Must you all be politicians? Must you all be in members of parliament? Okay, be members of parliament. Muje muva je muyina obulandira. Toyina connection, togera ku Kalangala, tomala okuba nti walo kagapo akatusobola okuba nti Helen yafudde mbu wenyige olwokuba muva mu nupu. It's not going to work like that. Tetwagala muntu yise maaso ng'abantu be Kalangala mbu tetuyina basobola tukiikira ku therefore tupangise oba buli yajja. No, abantu be Kalangala tulowooza tuyina amagezi twesalirawo. Ensonga zaffe tujjaze kwasaganya nga ffe. Ngai twaita Helen, may her soul rest in peace. No muntu omala ajja kujja ali credible. So temutu tabula gamba kwa maga tunafye gwanga ligambe nti Kalangala tebalinayo na muntu mumaze kuleta muntu ali outside. Benita chebamukoze abanupu tali kiddira anti obutambi buno bwe yakola munnanga ate bumuletedde obuzibu abanupu chebali mu kumukola mama nnyabo bassa budoli katubeera tukuwa obutambi obumuletedde obuzibu. Ekituufu kiri nti okulayira kwa wiiki ejja tetulina kye tuzaako. Simanyi lwaki nseka naye ng'okulayira kwa wiiki ejja era egenda kubeera public holiday temugenda kukola. Naye kati simanyi kye tuzaako ffe nga ffe ab'ekibiina ekirala. Wobere nnyo ku social media obeera ogumira ku bigambo by'abatalina wadde kiva mu parliament. Tajja kulayira. Banange temunvuma naye ngayo omusajja agenda kulayira. Tetulina kye tuzaako, tewali kiddako, mpozi. Bonafuna ebizibu abantu tebajja kuyamba point of collection. Ani yabagamba buli afuna ebizibu alina kujja ku social media n'abakabira ebizibu? Ani yabagamba nti no buli muntu teyesobola? No. Bonafuna ebizibu abantu bajja kuyamba. Ani yabagamba nti buli kizibu bakimalira ku social media? Bane mutuleke mukolime naye waliwo ebintu ebimu bye mutalina kolima mbu tusimala bajja kuyamba. Ani abagambye mubayambe? Nedda bannange si buli omuntu alina kujja no ku social media n'asaba obuyambi. Abantu bajeyo balina ebizibu naye tebajjanga kwano ku social media era be muyamba be batono. Ekiwudde nze siri muyimbi nti ngenda kukola ekivulu mugaana okujja. Ekituufu kiri nti agenda kulayira kati mwetuge. Agenda kulayira ajja kulayira kiwulidde. Ate era nyongeddeko n'obuseko. Bannange sinnabavaako ab'ekibiina kyaffe pulaani seeriwa kubanga pulaani NB yaggwa tulinda pulaani simulekera ovuma abantu tunoonye pulaani. Wabulayo ennaku nolowooza mmeka? Lwanki enkya ne Mande yimuko onoonye pulaani tukube akakiiko nga tetunagira ava mu kuvuma abantu. Pulaani sinnabavaako pulaani seeriwa. Omusajja agenda kulayira. Amazima temugagala naye pulaani seeri wamwekwate mutubulire ekiddako. Temulufuula lutalo nze okubabuuza mbanjaga nange twegatte gato kiwulire kitu ekyo pulaani seeriwa koletwe. Rama naye wuno avuddeyo ku nsonga za Benita. Oyo ye maama wa Benita. Bamutadde dda ku ntandaalo bamukalirira. Naye nga bambi mukazi wattu talina buzibu. She is innocent. Abanupu batandise omuvuma. Benita,
olabika obadde tokimanyi nti owagira sitaani kati ogenda kukkiriza nti oyo sitaani. Olina vidiyo gye wakola wadde twalinamu obutakkaanya ng'abantu wayingira mu Winnie Wambami nali nina omuwolereza kuba yali kyali wange naye nga nze saakulinaako buzibu nonnumirirwa n'ogamba abantu abavuma mukyala wa Rama sikkaanya nabo wadde Rama simwagala era weebale nnyo okuyimirirawo ku lwa mukyala wange nange kannyimirirewo ku lwa maama wo Benita. Maama wo mukazi mulungi, oli muntu mulungi Benita, toyina buzibu, sigala ku magulu gabiri, yimirira ku bigambo byo. Wababuuziza ekibuuzo muzaako ki? Abantu b'owagira obalabye. Golooza lwaki ffe twava mu NUP? Golooza lwaki ffe tuvuma Kyagulanyi? Tetumuvuma nti twagala. Munnange ffe we baatuvuma ne tubasinga baatuuka okugamba nti tuli ku payroll naye nga payroll ki gye tuliko. Bo bali balowooza batusobola. Kati Benita olabye nti gwe mama basobola omuvuma n'osirika. Nze wange tomuvuma n'ensirika. Wano nafiirwa kitange baamuvuma ne bavuma omulambo. Mukyala wange ne bamuvuma buli omu nga bamuvuma nga bo tebataliza buli wamu. Yensonga Benita lwaki mbadde nga nnombagana Kyagulanyi buli lukya ku makya kiro. We bakutte maama wo ne bamuvuma. Kyekyo kye bagezaako okukola nze nange ne mbaddiza. Ninga munnange nze nali sina kye nali mbakoze bakeera ku makya kunnombagana nga ye bakulumbaganya. Wenna balumbagana ne gubatuulamu mbw abo bali ku sente za Museveni, sente za Mwiwa Musolo ne munnange ate bo nga beerabidde kye baba baakola kati maama wa Benita bavuma waaki. Hilo ni mu comment section wedda abaana babuuza maama wa Benita muvuma waaki. Mbwa nti maama we yazaala ekyana ekiwulenge. Nze ovuma wange nga nange nvuma Kyagulanyi. Onvumira omukyala nga nvuma abaana ba Kyagulanyi. Anti olumala nga bakubuuza Bobi Wine gwovuma yakola ki? Mwe maama Benita gwe muvuma yabakola ki? Oba yabakoze ki? Wabanga omwana ye yabavumye lwaki temuvuma omwana lwaki muvuma Benita? Manya lwaki temuvuma omwana muvuma maama wa Benita? Faini mama kye kintu kimu kye bakola. Bo balowooza munnange baffe tetusobola kulumbagana famire ya Kyagulanyi. Anti talina kye yatukola mwe famire z'abantu ze mulumbagana zaabakola ki? Kati ndowooza Benita okirabye oli wankyukakyuka. Ndowooza wali weewunya Rama afaaki ne Kyagulanyi ekyo kyennyini kye bakukoze kye baalinga bankola. Ffe tetuli basasule wabula naffe tusobola okukola ekyo kye bakola kuba ekikulumbya muzadde wange kunnumya nange mba nnina lumba oyo kw'osinzidde okuvuma muzadde wange. Otherwise Benita jjo ate yimirira ku magulu go. Bwe tweyongerayo ensonga munnange za radio tezinnaggwa. Omwami ono akyagenda mu maaso n'okuba nti naate aleeta bwino. Jjukira ono ali mu kutuwa bwino abadde abeeranga mu maka ga Wizo. Okitegeera kati buli kimu aba akimanyi. Katubeere nga tubikuwa. Abaana batambudde okusiba Moses yagaana. Namuwulira emirundi mingi ng'ayita nze n'akamuwulira emirundi mingi eddoboozi lye. Ebyo gye biri ku Good Life nange nabiwulira. Nakino leka nkibagambe saagala muntu agamba nti Wizo si muyimbi. Mumbuuze lwaki. Wizo yakolako kolabo n'abayimbi abalala atali radio. Era nga bwe yavangayo ne radio ne muzino ennyimba nga avaayo. Wizo asobola okuyimba naye ng'ayimbye n'omuntu. Okitegeera? Character yeyo I don't know that art comes out nga ino omuntu omulala gwayimbye naye radio yafane Wizo. There is a reason yafane Wizo. True. Wizo wano yakuba oluyimba ne Spice. It was a hit. 32. You know that song? N'abayimbi yakuba wano oluyimba ne Chameleone. Bomboclat. Ozala abalasi Bomboclat. Mulutegedde oluyimba. Asobola okuyimba n'abayimbi abalala. Naye ng'ate mu abo abayimbi bonna waafaako omu radio. Naye radio yafa ne Wizo. Levikson. Nakuba ne Levikson. Asobola okuyimba, but what happened to him? Ate temugamba mbu trauma ya kufiirwako munne temukyogere. Sami, omanyi hard disk weeri? Bulungi nnyo. Hard disk eyo juzi nga naatera kufuna ebizibu ebyo nga aba naatera kunfumita. Wizo agenda agamba alina ennyimba ze yali ali mu kukola awo waka
Wiza agamba ati naye ati katujjeyo hard disk eyo atukulika ennyimba ati njagala kutandika kuta ennyimba z'omugenzi. Owulira? Lindako Sami, this is important. Wizo yakugamba nange pengi aliwa. Wizo yakugamba mbu ayagala tandika kuta nyimba z'omugenzi. Agamba ati njagala kutandika kuta ennyimba za muganda wange. Nga yalwawo myaka 10. Kati agenda kuleeta hard disk waliwo producer bamuyita Yese Miyaji. Waliwo producer bamuyita Yese Miyaji bamuwa hard disk eyo rectangle gy'ayogerako. Hard disk bwe bagimuwa ne bagitwala. Hard disk okugireeta mbu hard disk tebaddeeko luyimba era abaana ba Wizo bagisuula mu aquarium mu mazzi. Hard disk weeri tekola. Engeri gye yalimu nga agikuumye butiribiri ne bagimubuuza n'atuuka n'okukuba oyo abaana bagigwako batyo okugisuula mu aquarium ng'abaana tebanagisuula mu aquarium. Yajiwa producer bamuyita Yese Miyaji. Mbu waliwo ngu ayagala bakebere ennyimba eziriko. Eyo hard disk yagitwala yali manager wa Wizo Katesa zino bamuyita Abba, yagitwala ne producer bamuyita Yese Miyaji. Bagenda okudda ne bamugamba mu hard disk ebadde empty. Genuinely ekyo nga Wizo yakikugamba oba balinga bebankigamba Wizo? Nga bali be bakigamba Wizo nga wendi. Nze naliwo ng'omuntu. Wizo n'asirika. N'asirika disk n'agikwata n'agissa waggulu wa aquarium. Era ne abaana mbu bagisuula mu ki? Nze kennyini nze gwe baayita mujangu otugiremu ki hard disk. Actually Sandro ye yampita nangamba abaana basudde hard disk, basula ki hard disk mu ki mu aquarium. Nenga bagamba tekuli music. Nesooka nemalamu n'ennaku nga 4. Nenzija k'amasanyalaze nenkwata mu mazzi nenkijja mu hard disk nenkisa waggulu wa aquarium. It was planned. That's the end of the hard disk eyo rectangle gy'ayogerako yeeyo gundi gyemanyiiko ate tewali wogenda kujja mazima malala ng'ogyekaago genkugambye. Nze njogera ekintu nga nyina proof nga naliwo ne producer gwe bajja bamuyita Yese Miyaji n'agikebera bwe bamugamba musimanyi tekuli music. Wizo bwe bagikomyawo kuba basooka na kunoonya kebo egiyingiramu. Nze kennyini ne mbanoonyeza kebo. Wizo naawe yabawa disk eri empty obadde ki? Yagula ki disk n'akibawa nga n'akisula mu mazzi okumala ennaku 2 n'akyalimba naawe. Kati kyekyo about that hard disk rectangle gy'ayogeddeko. Kyenjimanyiiko. Fred Lumbu yavuddeyo ku nsonga munnange eza King Saha oba ku lutalo oluliwo wakati wa King Saha kwossa ne Palaso. Avuddeyo nno n'alabula King Saha nti yeegendereze. Ze zino force eziri emabega okwagala okutta King Saha. Kuliko Christopher ne Major General Emma Katabazi kwali. Kuliko Baramhare ne Minister Mragomba. Ompulya bulungi nnyo. Ompulya Musuuza naye ku timu kwali. Kuliko Mayanja family naye kweri. Kati Mayanja family ngekulembeddwamu Palaso. Okozesa. Era tebakulya sente nti Palaso takolera mu 7. Ni wankuba ne sente zalina kale nzimuwa. Okola ebintu byali mukolesa wazino. Ompulya bulungi nnyo. Kati baagala mukozesa ne guns z'abadda nga akwata essimu ye kennyini nga bwe yakubidde maka ghetto speaker n'amutiisa nti bagenda mutuusaako obulabe. Akubira ghetto structure za Christopher Damulya, n'akubira ghetto structure za Emma Kuteesa, n'akubira ghetto zonna mu Kampala ng'ayagala y'abaana baze zirumbe Kings 1 Mwata Moze Radio. Era twali tetulinga engaged nnyo mu politics, but this time around
buli muntu yenna agenda okuvayo ng'oyagala kujjawo King Saha tugeza kuba information tugirina. Palaso ne famire yo weesonyiwe Manisuru Saha bakuwa mandate okusaasanya ssente ezo ng'okubira structures enjawulo ez'aba ghetto kids okulumba King Saha. One, mu group ze baakusindikidde kuliko ne group za ghetto structures abalina emmundu era nga ne mu scafu ezadde zirina okujjawo King Saha ine emmundu, but unfortunately King Saha yabadde ki yabadde gakenaafu n'abaasabula. Ne the fact is muganya okutegeera King Saha talina mulabe yenna, omulabe wammwe ye Museveni kubanga yabakozesa. Okulya bulungi nnyo oli convict okuva mu America omewe Uganda mfa ky'okusetulibwa okuba endongo bakutadde mu bintu byenga Manisuru Saha afuna ekizibu. You are the first suspect. Ebya Shamim Malende nabyo tebinnagwa bakyamuli bubi okitegeera. Katubere nga tukuwa obutambi buno. Nze Shamim Malende sina kyengenda mwogerako kuba luli twali tumwogerako ebitonotono tetwajjayo bingi ne mutukuba. Kati sawa zino mwe abaali batukuba mmwe mumukuba. Ate kati wanene empeera respect Teacher Lumbuye mu muntu agingire. Teacher Lumbuye alina akantu kabadde ajjayogeranga baneete mwesiganga bannabyabufuzi mu abaana abali ku social media aboogera. Nti munnabyabufuzi ojjawoza ndi tiimu eno nze ndi side eno enkyakeere bamukwate n'omutitimbe gwa ssente bano bampuuga. Era nze mu struggle ngoberera omuntu ogu mwe ba MP ogu Kyagulanyi mu struggle. Shamim Malende ndabye Sama agamba Shamim Malende yabadde mu ggwanga era abadde wakiseyo ng'azimba sima ya gorofa gaggadde bulijjo ali mu ggwanga. N'engeri Shamim Malende gy'abadde ayambadde mu mazima ddala. Ekifaananyi ekyo eky'okukisaawa ali mbigatto bino byoba bikulokusi. MP mazima ddala bakwata First Lady Babi Ntunge uwe Magere. Shamim Malende tewapositingako yadde. Mubadde mubeerangawo ne ani ono Waiswa Mufumbiro lwe bamukwata tewamupositingako, mukazi we lwafudde tewamupositingako. Kyagala tuga Shamim Malende toyina ssimu. Bannabyabufuzi mbatidde. Ate Shamim Malende omuntu akubalira emizannyo akwokyesa. Singa gwe nga gwe webalira egijo kuba giyitamu. Shamim Malende teyali wafuna kaadi kino nkibagamba. Naye yazannya omuzannyo ku lasti. Omukazi namuwa respect. Bali balina omuwa kaadi. Temulaba muga mwe nale mulimba mafia. Naye mu Nuupu muli ba mafia. Kati huyo bagamba mu ggwanga abaddemu naye ng'ebigenda mu maaso asirise ali mu hypnosis. Abaddeyo mwakayivu. Tugambe Shamim Malende wavudde bwe n'ogana otuukirako ku kitebe gye baakuwa kaadi watuukidde mu miceere simaye wa kyefwani. Bagezi ba Nuupu muli basiru. Nze mbeewunya neewuunya omuntu yamala ekyomusanvu nakkiririza bintu bya Nuupu. Era otyanganya ekibiina ky'NRM ekimaze emyaka 40 mu buyinza nga nakati kikyaliwo kikyanywedde. Ekyammwe kyava 221. 220. Y'okukiwandisa si 221 awo. Kale okiwandisa tekinamala na myaka egi. Ne buli muntu akaaba. Ababaka be mwasindika mwabakuba. Ne mutabazza n'omwana ne Kyagulanyi taliiwo yadduka. Tetutegeera ani atwala kibiina. Wabula Shamim Malende yakomyewo. Era abantu bamwaniriza ne bagamba abadde mulwadde bane kongizi bannange amala okulayira akole ki adduke. Kati nno kino kyensinga okuyigiriza gwe omwana omutaali eyo. Mu bulamu bw'ensi abantu bamanya amazima tebagaagala. Era ne Yesu kyavaga nti guno gwe musango ekitangala kyajja ku nsi abantu ne baagala ekizikiza. Always abantu babeera ku side nkyamu. Obadde omanyi nti bwe baasalira okero omusango ng'ate abantu bali ku side y'okero. Ne mu famire yo bino byonna byolaba ebiri ku social media biri kutuukako olunaku olwo. Ng'oyina muganda ogowoze miliyoni 2 oba wamuleka mu kibanja n'akiremeramu baganda obona ne badda. Abantu always kasita batunulira ebintu bibiri nga basalawo okudda ku side nkyamu. Abantu bakkiririza mu Shamim Malende naye bakimanyi Malende alimba. Era waliwo abakulembeze abategeevu bwe baali basobola okulonda ne babakolera baabalekawo ne balonda Malende waakiri abeere mu ddwaliro. Kyova olaba abantu tebaagala nkulaakulana. Gavumenti yezimbye obutale. Olaba nagamba akatale kezza naawo
government yagala okasimbawo kalina oyinza okulaba olutalo ne bookya n'ebintu byonna benazana ne bamwokya namusula ku ttaka akatale ke Nakasero nga bwe kali abantu bebakaagala Kampala nga bwali mu mazzi ago bwogalaba abantu bamwagala era singa leero ogamba tukole ekibuga ekipya Kampala tumulekewo oyinza okuwulira olutalo abantu baagala bikyamu teweewuunyanga nga mu famire yo abantu mutudde mu lukiiko ne badda ku saidi ya muganda w'omukyamu nga yakwogerako ebigambo wamuwola sente zo n'azirya ne bagamba azimulekere naawe mukama ali kusasula ne ate nenkya n'akomawo oyo yennyini ane badda ku saidi ye kakati Simon Malende lwaki mukalu yakomawo ng'alina amaanyi mangi nnyo era ng'asiiba ku kitebe kya Nuupu n'okugenda okununula abasibe kasita bamala okumulonda n'alwala n'abula bamaze okubula wuna yakomyewo mulamu mu tteke Sefulya Kimpuku ku kimpana kimpanze gwe wabikwasa ali bweru n'abaana be ne mukyala we olinze oyo nze nninda Katonda Museveni namulabira Katonda bahamu bona n'abalala bonna b'ensinkanye mbalabidde Katonda sina kugwe nsinza ndi bannange oyo musinza nedda nsinza Katonda omulamu natambo mbasaamu ekitiibwa neewuunya Simon Malende tewali akweshoninga naye omukazi ono abaddewo bakomuledi bonna abaayogera baani bonna abaana abaasibwa Simon Malende yajja yaani bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section bera bulungi